Sanction ene erimu omulamwa. Sanction erimu omulamwa mungi. Singa terimu mulamwa. Singa ba NRM propagandists bonna tebaliwo nga bavaayo nga balaga nti government ene ebakutteko. Government eno sanction eno omulamwa gugumu. Tibuli bakuteekako envumbo gwe Anita Among, gwe Agnes Nandutu, gwe Kituutu. Babanga kabakabonero akaweereza sigine weereza n'abantu bana abalala bali mu government nti temweyibala namwe sawe natusobola okujja. Njagala kubuuza abasatu bebasinga otwala amaanyi. Abasatu abo si be basinga, of course mwe muli kubanga Minister Kituutu yatwala amabati 12,000 n'omusomo. Minister Agnes Nandutu naye n'atwala amabati 5. Anita Among n'atwala amabati ndozo byali 3. Naye anda wendeetera Matia Kasaija. Matia Kasaija of course yaliko muskando nzijja kankule yaliko muskando bantu bangi over 42 people abali muskando naye the mere fact that in faces abano abakulu bano kubanga oli yali minister for Karamoja olinga ye minister for state for Karamoja ono yali speaker wa parliament moreover nga parliament eyo eina n'obuyinza eina n'okucheckinga ebitongole bya government Prime Minister Mukyala Nabbanja naye yatwala amabati naye njagala otegeere nti sanctions zino tezinaggwayo kino kikyali kituuza nze sanctions ezo ekisookera ddala bulijjo President Museveni atulabula ku nsi z'abazungu abo bakyeruppe abo nze nasoose ne neewuunya abazungu batandise ddi okwenyigira mu nsonga z'eggwanga bwe zityo nti ne babeera eri ne bagamba eggwanga Uganda tulisaliddewo kino na kino na kino tukole bwekiti ne bwekiti ne bwekiti naye ekyo ng'okitadde wabbali nze saabadde musanyufu ku lwa sanctions zino lwa nsonga nti zaabadde bit and fair bw'oba ogamba nti nga weekwasa buli eyali amabaati lwaki bonna tewabawadde omuntu bw'akugamba nti batagetinga personalities nga bwe kizze tukiraba okugambira ddala nga speaker waffe Madam Anita Among they are right kuba opinion yaabwe abantu bali over 42 bali mu skando y'amabaati. Why are you sanctioning only 3? How exceptional are they from the rest? Sanctions zino zijja lwa nsonga 2 oba 3 esookera ddala okubonereza abakoze ebibi. Mwami Fiiki abamu kubano tetubasobola kubanga ogenda n'omuwabira bajja mukola ki kumutera wakiranga balondamu 2-3 naye nga amabati gabbibwa kakati oluvannyuma lwa bannaffe bano okulaba nti ffe tulemeddwa ng'eggwanga okubakwatako n'okubagambako ne bajja ne bagamba nti ekyo kye mwakola kikyamu bwe muba mwabuuse ewammwe ne babaleka ffe eno katukole ki katubakwate kubanga Mwami Fiiki ojja kukkiriza nti leero tuli mu nsi etwandiyise global village leero Fiik Media tuli mugikolera wa naye ab'Ebungereza bagiraba era comments ozirabangako nakati mbadde ntunulanga nabenda abakomenting so bye tukola bingi babiraba kakati bakikola okuziyiza abalala kye bayita deterrent okuziyiza abalala bamuteesasire abandigenze mu kifo oba bapeeshe bano komanda peeshe singa bukedde ku makyenkya n'omusanga ye speaker wa parliament bwana abakitegedde nti bwana okubba amabati kibi era Anita Among nga speaker oyabba amabati bamukwata ne bamutaako envumbo naye tajja kikola kubanga envumbo zino tezikoma si bigambo bugambo bano abantu abasinga abakungu mu gavumenti babba ssente wano waffe n'ebintu bye bakola babiteeka Bungereza. Chairman w'ekyalo kye bayita Uganda yasindika omumyuka we akulemberemu ababbi b'amabaati bano bonna bw'ennyanja ekyennyanja ekikulu ye chairman eyasindika omumyuka we amukiikirira. Twebuuza chairman amaze emyaka 40 nga ye munyazi omukulu yakwatibwako ddi era nze siri musanyufu okutuuka ku sseeri abalala bonna okubanga Anita Among nga speaker wa parliament ateekebbwako envumbo ng'ekyennyanja ekinene ekikulemberamu ababbi bonna kyo kitaayaaya. Olunaku lumu noyambala akakadde billion namba akakadde kalamba mu lunaku lumu n'okozesa billion 2 ng'akameeza abatulaba eyo banaatujulira bwe tuba tukyalya ebisiikirize by'omuti omuntu ng'akozesa billion 2
nga mutabani we ye muduumizi w'amagye nga mutabani we gwawadde enguudo ne buli kimu okubba okunyagulula nga muganda we yakulira abantu wali ssente wonna ng'omumyuka wa pulezidenti gy'alaga okumusabako nti twetagayo obusente bukole oluguudo ekyo liba ggwanga ki so Bungereza bebanga ddala ekyalimu ensa ng'ekimanyi nti neggwanga ye yali eritwala nga omufuzi w'amatwale tukutegeeza abantu abali mu Bungereza okuviira ddala ku mukulembeze ow'ennono w'e Bungereza ne Ssaabaminisita w'e Bungereza ffe bannansi tuli mu buyinike n'okusingayo mwatufugira mwatukwasa omufuzi w'amatwale atufaanana mu kkala atuyisizza obubi nga buli kyabugagga kyansi akibbye bannansi n'atufuula abaddu mu nsi bebamuwa emmundu bebamuwa ssente zimukuumira mu buyinza buli kimu kye beba kimuwadde Bungereza esalawo ebitundu 9 ku buli 10 ku ggwanga lino binatambula lino Uganda kubanga twafugibwa Bungereza sebo mpita wano okutegeeza nti kyamaani w'ekyalo kye bayita Uganda atambula kyere Bungereza naye nga ye yali badde atandikibwako betuba bakutweka mateeka mu nkola Fik Media. Yes, omulungi ali ku Fik Media ogamba tena joli kansete bukimu kitambula bulungi nzikola haja butono myamisha Fik Luwanga nzaliwo era lunaku lwa kutaano tubeerako okulanga tukusako program eno naku lwaero nno live yaffe tugisitudde okuva ku Facebook tujja ku TikTok naye nga program eno ku YouTube ebeerawo buli lwa 6 saa zibeera 10 ez'akawungeezi nno nga twogera ku nsonga eziri mu ggwanga Uganda zonna ezisinga ezibadde mu wiiki gye tuba tukuba emabega nga mu byo nno bye tugenda kuba ntwogerako olunaku lwaleero tugenda kuba ntwogera ku lunaku lw'abakozi olubaddewo mu wiiki eno yennyini President Museveni n'abaako ensonga zaayogera nno n'opposition nabo balina engeri gye baagala okuba nga ate bazimulungulamu okulaba engeri ki gye zivaayo ensonga endala tugenda kwogera ku ssanyu eryaze mu opposition nalabye Honorable Kyagulanyi nga y'omu ku basinga nnyo okubeera nga bateekako akamwenyumwenyu ng'agamba nti n'abalala bagenda kukola ki bagenda kuba bateekako ku sanctions ezo sanction eyo yateereddwa ku Honorable Anita Among yateereddwa ku mukyala Maria Goretti Kitutu ne yali munnamawulire Nandutu bandooza basatu abateereddwa ku sanction ng'ensonga eva ku mabaati twagala kuba twogera ku nsonga eyo natwagala kutunuulira tulabe amabaati ne ssente eziva mu mabaati agabbibwa zisinga ezizze zibaawo oba waliwo ekiri emabega nadde ndaba abanna NRM abasinga nga bagamba nti ekyamazima ezimu ku nsonga lwaki Bungereza yabataddeko sanction ensonga eri ku ebbago erya ebisiyaga eryayisibwa mu paalamenti y'eggwanga Uganda tugenda kubangaawo tutuukawo ensonga yokusatu tugenda kuba ntwogera ku mirimu okukola enguudo wiikendi twagyogerako era bannabaako ensonga nyingi zasobola okubeera nga baddamu mu comment ddala ku YouTube wamu ne ku TikTok ne ku Facebook naye twatunudde ekisaawe ky'Ennamboole ne tulaba nga bakikoze Matiribona Meerere ababaddeyo twalabye ffe nga Matiribona simanyi oba Honorable Kuzira yabaddeyo oyo noono ekigambo ky'Oluganda ekigambo Matiribona okay tugenda kuba tutuuka okusinziira ku Nnamboole gye tulabye kuva nga tutandika olaba emipiira ne kati tulabye enjawulo weeri nnene nnyo ddala twagala kuba nga tumanya be baba bajja ne mu nguudo kubeera olwedde gye bali bazze mu nguudo lwakuba tulaba SFC n'emirimu emirala ng'okuzimba amalwaliro n'awalala magye ge galina okukola abantu balemeddwa ebyo n'ebirala bye tugenda kuba nga ate twogera ku Honorable sawumbulize mu Fik Media weewaawo moderator njala okwebaza sebo ate era n'okwebaza abalabi baffe aba Fik Media njala n'okwebaza Katonda kuba tukyali balamu ffenna okuva ku Lwokutaano oluwedde ate n'okutuuka leero bangi abafunye obuzibu wakati mu wiiki neffe bwe tuba nga tukyali balamu tulina kwongera bwebaza Katonda olw'enteekateeka eyo ate era ngeri yemu njala n'okwebaza abalabi baffe abalungi kubanga singa tebatulaba oba oliawo Fik Media ndibadde tetulina platform munene bweti okuba ntusobola okugattako ettofaali kuzimba eggwanga lyaffe ino Uganda neyanziza Hassan ndowooza ojja kunnyambako njagala ensonga eno tugiseewo wano mu kubuuza tugenda okwogera ku sanctions zino njagala gikoneko mu dakiika emu
ngende ku muntu omulala. Well, sanctions ezo twagala okwongera ffe okuzisanyukira nga bannayuganda naddala ffe ab'enkyukakyuka, naye ate nze ndi musanyufu nnyo ak'ensusso kubanga wakati nga ababbi b'amabaati bano abakungu ba gavumenti bangi ababbi amabaati, eggwanga lyonna lyonna ebintu biwulika mawulire naye nga basirise, ffe yagamba ffe n'ekibiina kyaffe ekya Torture Survivors Movement Uganda twavaayo okutekinga step ahead ne baganda baffe abamu ne tweyiwa ku street ku mini price downtown nga twongera okulaga embeera gavumenti butya bwe yali ekuttemu ensonga zino. Kyamukisa mubi nti baganda baffe bangi ba Nelson, Basegawa Shafiki, Basanyu abali mu kibiina ekyo ekyaffe nange kyensubscribingako nti baasibwa ennaku 9 nga bali mu kkomera Ruzira, naye ng'ate ababbi b'amabaati twabalaba mukyala Nanduutu nga bamusibye wiiki 2 ne bamaani bamwa ne bail, naye nga bali abaali balaga obutali bumativu kyatwalira gavumenti eyo ne judiciary ebbanga ly'ennaku 9 okulanga babawa bail. Sanction eno erimu omulamwa. Sanction erimu omulamwa mungi singa terimu mulamwa singa ba NRM propagandists bonna tebaliwo nga bavaayo nga balaga nti gavumenti erina ebakutteko. Gavumenti erina sanction erina omulamwa guguno ti buli lwakuteekako envumbo gwe Anita Among, gwe Agnes Nandutu, gwe Kituutu babanga kaba kabonero akaweereza sigine eweereza n'abantu bano abalala bali mu gavumenti nti temweyibaala nammwe essaawa natusobola okujja. Njagala kubuuza abo abasatu bebasinga otwala amaanyi? Abasatu abo si be basinga, of course mwe muli kubanga minisita Kituutu yatwala amabaati 2000 n'omusobo. Minisita Agnes Nandutu naye n'atwala amabaati 5. Anita Among n'atwala amabaati ndowooza oba byali 3. Naye anda wendeetera Matiya Kasaija. Matiya Kasaija of course yaliko mu scandal, nzijja kankule yaliko mu scandal, bantu bangi over 42 people abali mu scandal. Naye the mere fact that in face z'abano abakulu bano kubanga oli yali minister for Karamoja, oli nga ye minister for state for Karamoja, ono yali speaker wa parliament, moreover nga parliament eyo erina n'obuyinza erina n'okucheckinga ebitongole bya gavumenti. Prime Minister mukyala Nabbanja naye yatwala amabaati, naye njagala otegeere nti sanctions zino tezinaggwayo, kino kikyali kituuza era abakungu ba gavumenti bonna bemanyi nti benyigira mu mabaati n'emusaga y'amabaati, sanctions ekika ekyo zikyasobola okujja gye bali. So amabaati gano ge gasinze byonna ebize bibaawo. Amabaati gano osobola okukiraba nno mu mbeera bwetyo, naye njagala kutegeeza nti omulembe guli ogubaddengawo emabegako wali nga abakungu ba gavumenti basobola okukola kiwandiise impunity to that extent and they get away with it, ne bagenda bugenzi bwatu tegukyaliwo kubanga ennaku zino era Honorable Kyagulanyi nchokeddeko president wange nti gwe buli kintu kyolaba buli tweet gyokola bwoti ku Twitter emu bweti ng'etaginga abakozi b'ebikolobero mu gavumenti ebaako weewulirwa. Kyova olaba nti ennaku zino singa tubadde mu mulembe guno omuntu eyabba ssente za gavumenti eza siriimu eza Global Fund ne Gavi yandibadde essaawa zino ali mu kkomera nga bano newankubadde n'oli yateekebwa mu kkomera ne watabaawo kikolebwa. Naye byonna byonna nkamalirize na kino, wabaddewo abantu bangi naddala ab'NRM n'aba PLU n'abalala abalowooza nti kino baakikoze kubanga batagetinga the personality of Anita Among. Si kituufu n'omundi n'ogumu. Ate era abalala ne bagamba nti webadde reward kubanga NUP evujjirirwa abali b'ebisiyaga, kakati abali b'ebisiyaga bazze ne bagamba nti NUP ne bagamba muteekeko abo. Nakyo si kituufu. Ekituufu kye kino omuntu eyaleeta ebbago ly'ebisiyaga eyo mu parliament bamuyita Mwami Asumani Basaali. Hold on. Essaawa zino singa UK yabadde beesinga ku tteeka eryo Asumani yandibadde bamuteekako dabbani okutraveringa mu UK. Naye tenakikola kubanga ensonga teri ku kisiyaga, ensonga eri ku yakikolako dda nebaninga omuntu olw'ebisiyaga ngani Honorable Kyagulanyi anti kakati nava yamubaningako edda. Kitegeeza kitegeeza eyo yali banning eri ku bisiyaga direct. Naye kyembuuza yagenda omusonyiwa ng'abirese maduta kamalirize nkunyonyole nkugire ngenda kumaliriza mu seconds ntono nnyo. Kyenjagala okutegeeza nti bano abadde beerimbika mu kulowooza nti Anita Among
bamutagetinga kubanga yateekawo embeera nti bagula ebisiyagalite si kituufu kubanga nkugambye nti Asumaani yalireeta ekyokubiri Oduul omubaka Odu n'alisekendinga naye bonna bali at peace and at large okugenda mu nsi ez'ebulayi ekyokusatu ekisembayo njagala okulabula abantu abagamba nti National Unity Platform ekola ebintu bino okulaga ekifaananyi ekibi ekya gavumenti eveeyo ekola ebituufu kubanga kankubuulire n'ensimbi zennyini maliriza na kano gavumenti bwevaayo negenda mu US government ne babawa almost $1 billion nga grant olwo bo sente tebazijja mu bisiyaga ka information kemalinyaga okuba mu muganda wange naawe kankakuwe kuba kakulu obadde omubuuza ku mwami Kyagulanyi n'ebbaani ye ekyo kyekinnyonnyola kyabadde akutegeeza nti mwami Kyagulanyi ne NUP tetuwagirangako bisiyaga era ababituteekako ndi bya bisiyaga nayo birawo ebityo ekyo kyokka kyandibadde kyakuyigirako nti emyaka 10 nga bakubaaninze bandi badde bagimujjako dda naye yakaggwako jjo lyabalamu abadde amisinga Bungereza oyinza okugamba nedda kubanga alinayo abawagizi be ng'omuyimbi ate alinayo bannakibiina NUP tukirize nti adde amisinga Bungereza omulamu ogunzijjako information gye mbadde nkuwa ebadde egamba nti the mere fact nti abadde n'ebbaani ebbanga lino lyonna nga yakamala okuggwako ebbanga ttono kikuwa kiri kyabadde akunyola nti NUP mu nnono zaffe tetuli babikukujju tujja kutuukako neyanziza kangende ku piro London yabadde misinga Honorable Kyagulanyi kangende ku mukyala omuto asazeewo okuwagira ekibiina ekito oba ekisinde ekito toza kati gendo gemaanyi getutunuulira nsaba omwezi gwa Naffic Media sebo mwami moderator nsanyuse nnyo okubeera wano olunaku lwaleero ongera okubuuza n'okulamusa ku bannayuganda bonna abawaddeyo ebiseera byabwe n'obudde bwabwe essaawa eno okubeera nga bali live batulaba balinze bawulire ebituvaamu ku nsonga eziriwo mu ggwanga ate era nnyongera n'okuyozaayoza abannayuganda bonna happy Labour Day weekend yonna y'abantu abo awo beewaayo kubanga be bavaamu emisolo egibeezaawo eggwanga lino n'ekirala nyongera okugamba abavubuka bannange bonna abali eyo twagale ennyo okukola tubeereko n'akasente mu nsawo oba oli awo tujja kwewala okukemebwa n'okukola ebikola ebitaliiyo obadde oyogedde ku amannya gange nze Patience Senkala manyikiddwa ennyo nga Commander Pesh mu kisinde ekya Patriotic League of Uganda. Commander ekitegeeza naawe oli foot soldier. Ndi foot soldier ate era mobilizer mu kisinde ekya PLU Sebo. Okay. Sebo. Kikwemera General Muhoozi. Yes Sebo, ekyamaani wakyo Sebo. Kati kiki ekiddako? Ekiddako? Nga mu PLU. Ekiddako tunaaba tubabuulira ku ssaawa etuufu. Tujja bba tusumulula mu maaso eyo tugenda tubikkulako mpola mpola ssaawa eno bye mwetaaga okumanya era bikolebwa ne mubirabako ekinaaba kizze mu maaso awo era Abannayuganda kuba ffe tuli beeru ffe ebyaffe tubikola mu kitangaala ng'eggwanga lyonna liraba. Mujja bba mubiraba mu maaso eyo gye tweyongera. Okay, neyanza. Naawe tugende wali ku nsonga ya sanctions ezaatiriddwa ku babaka. Nze sanctions ezo ekisookera ddala bulijjo President Museveni atulabula ku nsi z'abazungu abo bakyeruppe abo. Nze nasoose ne neewuunya abazungu batandise ddi okwenyigira mu nsonga z'eggwanga bwe zityo nti ne babeera eri ne bagamba eggwanga Uganda tulisaliddewo kino na kino na kino tukole bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Naye ekyo ng'okitadde wabbali nze saabadde musanyufu ku lwa sanctions zino lwa nsonga nti zaabadde bit and fair. Bw'oba ogamba nti nga weekwasa buli eyali amabaati lwaki bonna tewabawadde? Omuntu bw'akugamba nti batagetinga personalities nga bwe kizze tukiraba okugambira ddala nga speaker waffe Madamu Anita Anet Among, they are right kuba opinion yaabwe abantu bali over 42 bali mu scandal y'amabaati. Why are you sanctioning only 3? How exceptional are they from the rest?
kati ne tujja nga tubaawo n'ensonga y'ebisiyaga era madamu speaker yali yatulabula dda bwe mba muze mumuwulira ayogera era yatugamba ye akisuubira essaawa yonna baani zigenda kukola ki era ne bwe baba zimuwadde ye tafaayo kubanga talina kye yeetaaga wabweru wali oyogedde nti bali baawukana batya ku bano yesebo abasatu bano omu yali minisita w'ekalamu yesebo okubiri yali amyuka oli omulala nga ye sipiika wali so ndabanga be baali abakulu mu kino nedda sebo bw'otunuulira ministries ziri ebbiri zaava mu ofiisi ya prime minister kitegeeza buli ekyakolebwanga kyali mu ofiisi ya prime minister yategeezebwanga tewali kyakolebwa mu ofiisi oba kyafulumayo nga nannyini ofiisi takuzeeki. If we are to be fair and partial, bw'ongamba nti tulwanisa impunity, then let us be fair. That is what justice stands for, being fair, doing what is right. If you're to punish people, nsonga za corruption, nsonga za mabaati, buli eyali mu skando y'amabaati akole ki? Abolezebwe, aweebwe the punishment the same. Lwaki bwe kinaasigala nga kiri ku bano basatu kigenda kuleetawo embeera etagerekeka. Kati obadde omubuuza mwami Matiya Kasaija ye teyaliimu, Speaker Rebecca Kadaga, abantu bangi nga bwe twalabanga babemenya, abamu baasibibwako, abalala tebaasibibwa nako. So nze ekyakoledda awo wendabira nti tekyabadde fair, waabaddewo ekigendererwa ekiri emabega era oli bw'atuula eri n'alowooza bw'atyo mutuufu. Why do you give people the benefit of doubt basobole nabo okuleeta gundi zaabwe nga bazinyiga mu gap kuba balabyewo gap eyo. So bannaffe aba UK weba baagala nti bakikole mu bulambulukufu baakyo banoonye abantu bangi, simanyi oba aba report baabawako bantu basatu, then I don't know. Naye banoonye batuule wansi abantu bonna babonerezebwe tulabe the fair justice bo gye bastandingirako ng'abazungu democracy gye balaba ensi yonna obabonereza wangise wano lwaki twalemerera okubabonereza kakati okulemerera wano okubabonereza nja kugamba si nze ng'omunayuganda ekyange ekyali kinkakatako nti abannayuganda bo bakola paati yaabwe. They identified the corrupt leaders, corruption ne beekubira enduulu nti abantu baabano nga kirabiddwako. So kati era wembadde nzijasebo. So government ne anti-corruption fighting agencies, ebitongole ebya security, bonna ebyo byonna courts of law, byonna nga bw'obiraba, ne parliament yaffe yennyini. So if they took a stand ne badde mabega ne basirika nga nabo tebalina kye bakolawo nga bino byonna bikola ki kubanza tosobola kunkakasa omuntu omukutte ali guilty alidde amabaati otulaze nti omusibye ate mu wiiki bbiri n'omuta nga n'omusango gulagira ddala ali guilty omutadde ku gundi ki? Is it a presidential pardon? Is it a what? Abungereza wejjira okitegeera. So Bungereza ate wa ffe tugenda ne tusalirawo Bungereza muleka ate kutuzza wansi nnyo kutufuula abalayisi. Nze mumbuulireyo issue yonna nti abannayuganda naffe bwe tulaba ebitali bituufu mu Bungereza nti tugenda ne tubasalirawo. Yes, we are all under the Commonwealth, naye waliwo naffe we tutakola ki ate nawo we batakola ki. Maybe bakikozenga ffe okulaga abali eno bengeri gye bahandolingamu issue eyo nti baalemererwa. So they are challenging them to next time namwe eno gundi eri serious. Corruption is very serious. Mwandi handolize with a good hand, iron hand. Naye nga ekyo kikyamu nnyo bwe tunaabeera awo ate naffe tetujja kulaakula na buli kaseera we banaalingiriza ennyo nga be batusalirawo. Yesawa abakulembeze baffe abali mu Uganda bazuukuke. Now this is a wake up call. Nti waliwo ebintu ebikolebwa mu ggwanga bino ne bitwalibwa lightly. Ebitongole ebyeddembe aba courts of law baani ne beesuulirayo ogwa naggamba. So if someone is guilty nga tulina amateeka mu ggwanga, let them be handled in the right procedures. Neyanzige ngenda kujja kangende wasibika koma neyanziza erinnya Muteesa Sira Expedito Mpologoma nva mu Nansana wano. Mbadde musanyufu nnyo nti mwanyina nze ono mukyala nno mulungi omu ku bakyala be twadde tutunuulira naye baasalawo okwambala embugo za piraawo, naye mbadde musanyufu okusookera ddala nti akkiriza nti gavumenti eno gy'ayogerera kati leero teri corrupt era mukyala Anita Amongo ali corrupt era nakkiriza nti justice system ya wano sigambe mukyala Anita Amongo ali corrupt naye bakola ekikola nga kyalebwa nti the corruption yaliwo naye sigambye nti ali corrupt weewaawo
ndi mukubuuza nno ku bantu naye badde sibuuza gweka eri bannayuganda abatulaba mbeeyanza olw'obudde bwammwe bwe muwaayo okulaba Fik Media abavudde mu jjuma mukulikireyo ddala nsaasira bonna batuusiddwako oba bafunye ebizibu mu wiiki eyo n'omwezi guno gwe tumazeeko ate era nensanyukira wamu n'abo abalina ebirungi byebatuuseeko so Mwami Fik engeri gye ndimuweereza abantu nzikiriza nkuba omulanga eri National Water manager waayo ebwayise kubanga be batutwala ate ne National Water waggulu ddala ku kitebe nti ku 8 nabwe lwe tuyita ku mirambo 8 epipe zaabwe zayonoona kati ziri mu kwonoona zo zayonooneka kati ziri mu kwonoona luguudo lwa fooro era amazzi mangi awo oba oyitawo okimanyi so tubasaba bajje batereeze enguudo za pipe zaabwe oluguudo lwaffe lutereere naye ku kibuuzo ky'ombuuzizza okusookera ddala nsoose kuba musanyufu nti omukyalo ono omulungi gw'olaba kungulu ne munda ng'ekitwawula bye bigambo byokka ebimuvaamu akkiriza nti gavumenti eno gy'ayogerera kati eri corrupt by the mere fact nti agambye nti baagabba eyo kimala kyakubiri nakkiriza nti justice system oba amateeka galema okukola ki obakwatako ebyo biba biva mu mukyala ng'ono ate kati gwe Mwami Fik olina biwulira nnyo era n'obikkiriza nnyo lwaki ate kati akugambye eya yali munda era agambye wapiraawo naye tetujja kugendayo okusookera ddala sanctions zino zijja lwa nsonga 2 oba 3 esookera ddala okubonereza abakoze ebibi Mwami Fik fe abamu ku bano tetubasobola kubanga wogenda n'omuwabira bajja mukola ki kumutera wakiraba nga balondamu 2 3 naye nga amabaati gabbibwa kakati oluvannyuma lwa bannaffe bano okulaba nti ffe tulemeddwa ng'eggwanga okubakwatako n'okubagambako ne bajja ne bagamba nti ekyo kye mwakola kikyamu bwe muba mwabuuse ewammwe ne babaleka ffe eno katukole ki katubakwate kubanga Mwami Fik ojja kukkiriza nti leero tuli mu nsi etwandiise global village leero Fik Media tuli mugikolerawa naye abebungereza bagiraba era comments ozirabangako nakati mbadde ntunulanga nnabenda abakomentinga so bye tukola bingi babiraba kakati bakikola okuziyiza abalala kyebayita deterrent okuziyiza abalala bamuteesaasira abandigenze mu kifo oba bapeeshe bano komanda peeshe singa bukedde ku makyenkya n'omusanga ye speaker wa parliament bw'anaaba kitegedde nti okubba amabaati kibi era Anita Among nga speaker we yabba amabaati bamukwata ne bamutaako envumbo naye tajja kikola kubanga envumbo zino tezikoma si bigambo bugambo bano abantu abasinga abakungu mu gavumenti babba ssente wano waffe n'ebintu bye bakola babiteeka Bungereza babiteeka mu nsi ezo ndala Anita Among ye ng'omuntu ye alaga talina kyayinayo waba talina kyayinayo wadde ne kapa gyayogeddeko kati sanction eno eba eyikola Mwami Fik nakoma okutegeera ng'oli musajja munnamawulire omutendeke okuddamu era nga ebimu era point of information nga tanaddamu era njiwanze ku kyayogerako nakoma okutegeera ng'oli munnamawulire omutendeke ate atali wa bulijjo ow'omulembe guno nandibadde nsubira nti bino bimanyi ekigambo sanction bimanyi kitegeeza tebasobola kuteeka sanction ku muntu ali awo atyo baziteeka ku muntu gwamanyi nti alina interest mu ggwanga kyakubiri mere pronunciation nti Mwami Fik tokkirizibwa Bungereza era kiba kitumala kikusonzeemu nti olina obutabuli butuukirivu ku ggwe kakati ebyo ajja kwogera Kyagulanyi bamugane Bungereza alina ebitali bituukirivu nkugamba no Mwami Kyagulanyi bamugane Bungereza kyali kya bisiyaga nziramu ekibuuzo bwe bamugane Bungereza alina kyakola ekyali kya butuukirivu wulirizo nzija kumulamwa Mwami Kyagulanyi okumugaana okugenda e Bungereza bamugaana lwa nsonga yali avumiridde ebisiyaga mu luyimba olumanyi yali agamba nti ebisiyaga bibi bw'obirya obanga byo ne bamugaanibwa e Bungereza naye kati tuliko mu luzungu tolumanyi kyenjagala okubuuza kyekyo kiri nakikubuuzizza ebisiyaga byaggwawo e Bungereza ebisiyaga Mwami Fik tebinaggwawo Bungereza naye tebisobola kuggwawo kati kyembuuza ki naye njagala okunyonyola nti ombuuzizza nkuddemu naye ensi egenda ekula n'emitima gyaffe tugenda tukola ki tugimatiza kakati bamubaninga emyaka gyali 10 era gyaggwako naye tuli mu mulembe leero nga bagenda bakkiriza nti tosobola kukwasa muntu kumukkiriza ideology eyo kubanga naffe tuba challenginze nga Abafirika tuba challenginze ku bintu bingi tubagamba nti ekisiyaga kiri bwe kiti
naye twogera ku bubbi, twogera ku bukulupanya, twogera ku buli bwenguzi era mukyala pesha kugambye kintu kyeneralikira kiki nti ne Honorable Anita Among bagenda tuka ekisa sanction yaabwe eggweko babaleke naye ng'obubbi bujja bba tebuvuddeyo kati kyekubuza ku kisiyaga nti ekisiyaga Honorable Kyagulanyi kyeyali alwanisa ebungereza gyaddukira gyagenda kati gyakola ne shows kyaggwayo. Mwami Fiiki simanyi lwaki onzija nnyo ku ky'obubbi. Obubbi bulungi, obubbi bubi naye kyengamba kakati kiri bwe tutuulira sanction eno nti already waliwo president ebaddewo. Ffe nga bannayuganda tuli basanyufu nnyo nnyini ddala nti essente ezali zirina okuyamba ku bakalamojja nga bayita mu mabaati bwe zabbibwa ababba amabaati ago leero bagambiddwako newankubadde nga gavumenti yawano yagana obbagambako ffe kitusanyusa leero bakoze eki bagambiddwa kakati n'omulala ono pesha ayagala okubba amabaati amalala naye kati mu mutima akimanyi nti obubbi bubi. Kyakubiri Mwami Fiiki kijja mu mbeera ey'okuchallenginga gavumenti yaffe nti muzimiriza amaaso nga bayisaawo amabaati gano bagatwala agabakalamojja naye kikyamu okubba amabaati. Bw'ogenze n'ogamba nti mukyala Among agenda talinayo yadde kkapa, lwaki olowooza yazzeemu kubanga akimanyi waliwo omuntu omukalukalu tajja busera bwabuyiwayo ne bumwokya butuuse mbadde nkola ki mbwagala naye nga yamanyi kyawulira wano. Mukyala Among eyo gye bazaalira munnange, eyo gye bakolera zi vacation, eyo gye batereka ssente ze batubbako wano. Kakati yajja kigamba Bungereza yagambye bakutte ne ssente zakola ki zabadde alinayo. Tewakawuliddeako tonagisomako kakati gwe ate wajja naga atalinayo yadde kapa kyalina okukugamba kubanga akimanyi gali amata gamaze okukola ki okuyiga naye kibe kyakuyiga eri abakozi ba gavumenti abalala. Kyokola munnansi leero lwaki onsaba okunzika kyokola munnansi leero wano mu Uganda ne global community ekola ki era bakyakubiri kikyamu oba obba nsi yo mubba mutwala eri ki mu bazungu kyokka ate bamala bazikwatirayo mujja mutukubira emiranga mutemwinayo yadde kapa kati ffe tubakolere ki. Naye ensonga gy'obadde obuuza nti lwaki mukyala Anita Among waliwo enjogera egamba nti ekyennyanja kikola ki kiduda mutwe. Kakati wetubana tunoonya ababbi ffe tukwata akulira ababbi oba omu ku bakulira ababbi ne bali ababbi abalala abato bangi bakola ki basirika. Proximity mu mabaati abamu ku bafuna amabaati amangi mukyala Anita Among mwali bukikkiriza ekyo kyakubiri naye yagakomyawo nkulongakkiriza ntyabbi. Mwami Fiiki bwe nzija wano leero we tuli wano nenkwata essimu yo nenjibba mba nzibye mba sibbye regardless oba ngikomeza oyinza obba ngikomeza okuba mumaze okwogera. Kyakubiri baminisita bali boyogeddeko ababiri be baali bavunanyizibwa okugatwalayo kati omuntu yeebuuza mu kugatwalayo gabasimatuka ne gagwa mu maka gaabwe ne bana abalala be baagabirako so bwekijjira bonna ne kibalya ng'ekitimba. Naye nga ffe nga bannayuganda ffe nga abawiwa omusolo ogwavaamu gana amabaati tetulina kubuusabuusa kwonna tuli basanyufu kubanga ekituufu kiri nti ensi yaffe weetuuse. Mwami Fiiki abantu batubba misana munnansi nga ali mu kikubo yeetikka bokisi ye nannyini dduuka naye alina okwetikka bokisi asobole okufunayo 50,000 bokisi gy'atunda ate bali bababubbi. Mwami Fiiki katono nnyo eddakiika zinziruseeko Henry kansikempe omulemu katono ngenda kujja asobole okubeera nga ate ngenda mu maaso. Enefic Media. Gafugwaleo tuli ku Labor Day emirimu mu ggwanga Uganda mwegiri tegiri. President Museveni atugamba ye mwegiri miyitirivu naye twagakula abo bannayuganda bagamba ki. Naye tusoose kubeera ntogera ku nsonga ya sanctions. Nzikiriza nsooke ne Honorable munna FDC awunzike ensonga eno nirengera kuba nzija tuwunzike ensonga ya Honorable Anita Among ne banne then tugende ku nsonga ey'olunaku lwaleero. Honorable Twaha nsaba ompe ku ddoboozi. Banyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliza mbalamusizaako buli omu kiti kye nze Sendyo wa Twaha na FDC Katonga ayogera ebitakaddiwa. Kusookera ddala nzikiriza njozeyoze bannayuganda bonna okutuuka ku lunaku lw'abakozi yadde nga terukyali lunaku lw'abakozi lunaku lw'ababbi abanyonyonsi abafuzi b'amatwale abaddugavu bannaffe abasinga abazungu abaali abafuzi b'amatwale. Nzikiriza mpite wano njozeyoze bannamawulire okusingira ddala Fic Media ne bannamawulire mu nsi yonna. Era sebo mpita wano okwebaza ow'ekitiibwa Masias Mpuuga Nsamba olw'obubaka obulungi bwe yawadde
bannamawulire wakirina obwe twabufunye ekyo kikulaga nti omu ku bantu abakyalimu ensa nga bakulembeze kuba akimanyi nti bannamawulire bagwa mu kiti ekyokuna ku institution ezifuga eggwanga yadde nga institution eyo ey'amawulire yawambibwa naye mu gavumenti empya tusuubira nti bannamawulire bajja kuteekebwako omulaka naye ku bitaano atuweeko ebibiri bitaano abaweeko ebibiri ebyaki genda mu maaso so nyongera okwozayoza n'okutumira owekitiibwa Masias Mpuuga Nsamba n'ababaka ba palamenti abakyalimu ensa oba oli awo ne bannayuganda ffenna abakyalumirirwa ensi yaffe Uganda ku nsonga eri mu ggwanga enzibu kyannaku naye era bulijjo tugamba nti ebyembi bisekebwa ebyembi bisekebwa oli musanyufu kyannaku okubeera nga Antamongo atanaweza yadde emyaka 3 nga sipiika wa palamenti gavumenti ya Bungereza emusaako envu nga yeerabidde nti wano kyamaani w'ekyalo abeera n'omumyuka we watasobodde kutuuka asindika mumyuka we kyamaani w'ekyalo kye bayita Uganda yasindika omumyuka we akulemberemu ababbi b'amabaati bano bonna bw'ennyanja ekyennyanja ekikulu ye kyamaani eyasindika omumyuka we amukiikirira twebuuza kyamaani amaze emyaka 40 nga ye munyazi omukulu yakwatibwako ddi era nze siri musanyufu okutuuka ku sseeri abalala bonna okubanga Antamongo nga sipiika wa palamenti ateekebbwako envumbo ng'ekyennyanja ekinene ekikulemberamu ababbi bonna kyo kitaayaaya olunaku lumu noyambala akakadde biliyoni namba akakadde kalamba mu lunaku lumu n'okozesa biliyoni 2 ng'akameeza abatulaba eyo banaatujulira bwe tuba tukyalya ebisiikirize by'omuti omuntu ng'akozesa biliyoni 2 nga mutabani we ye muduumizi w'amagye nga mutabani we gwawadde enguudo ne buli kimu okubba okunyagulula nga muganda we yakulira abantu wali ssente wonna ng'omumyuka wa pulezidenti gy'alaga okumusabako nti twetagayo obusente bukola oluguudo ekyo liba ggwanga ki so Bungereza bebanga ddala ekyalimu ensa ng'ekimanyi nti neggwanga ye yali eritwala nga omufuzi w'amatwale tukutegeeza abantu abali mu Bungereza okuviira ddala ku mukulembeze ow'ennono w'e Bungereza ne Ssaabaminisita w'e Bungereza ffe bannansi tuli mu buyinike n'okusingayo mwatufugira mwatukwasa omufuzi w'amatwale atufaanana mu kkala atuyisizza obubi nga buli kyabugagga kyansi akibbye bannansi n'atufuula abaddu mu nsi bebamuwa emmundu bebamuwa ssente zimukuumira mu buyinza buli kimu kye beba kimuwadde Bungereza esalawo ebitundu 9 ku buli 10 ku ggwanga lino binaatambula lino Uganda kubanga twafugibwa Bungereza sebo mpita wano okutegeeza nti kyamaani w'ekyalo kye bayita Uganda atambula kyere Bungereza naye nga ye yali badde atandikibwako betuba bakutweka mateeka mu nkola kubanga buli kintu kyonna ekidibagiddwa mu ggwanga yakidibazi amasomero gaali malungi nga tannajja era nga n'essomero eriyitibwa Makerere nga university ng'eyogerwako mu East Africa ne mu nsi yonna leero Makerere biki byekola university zaawera twalina amalwaliro amalungi omwali Mulago nkutegeeza nga mpita ku Fiki Media yagyeguza n'abamulya mu ngalo enguudo zaaliwo ennungi muganda wange abayitako ku luguudo lwa Salama Road n'enguudo endala mu kibuga wakati bw'oba mulwadde oyina kusaba ofe nga tonatuusibwa mu ddwaliro bw'oba otuuse mu ddwaliro abasawo bennyini abali kuwadde eddagala ate balwana kutta so bw'ofa ku ekyo twalina ennyanja eriikiriza bannansi ye mwennyini yagyeguza n'abamulya mu ngalo n'ebyapa abigabamu mu nnyanja Bungereza emutunuuli twalina sipiika yabeera omumyuka wa sipiika emyaka 10 n'abeera sipiika emyaka 10 togikwateko ne bakuba abantu ne bamenyeka n'okumenyeka Bungereza yakolawo ki so tutegeeza abantu b'e Bungereza n'abakulembeze b'e Bungereza bemubanga ddala
ekigendererwa kyakuteeka musingi mulungi ogw'enfuga egoberera amateeka n'okulwanyisa obulyake nga temulimu kulwanyisa bisiyaga nga mwekwese mu birala kuba ebisiyaga tukimanyi nti abazungu bo babiwagira era babikkiririzaamu. Anita Amongo bavaayo ne yeekwasa kino nti kyandibanga bano banwanyisa lwa bisiyaga nyinza obutakibuusa maaso kubanga omubbi ku kyalo omukulu tatunuuliddwa. Minisita akulemberamu baminisita goyinza okuyita Ssaabaminisita tiyetunuuliddwa. Minisita Matia Kashaija akulemberamu ekitongole kye ky'ebyensimbi oba minisita w'ebyensimbi ye yayisa ssente oba yafulumya ssente ezagula amabaati bamukutteko. Yenno yakudaala n'okudaala nti amabaati nze nagasanga wange simanyi oba amabaati galina ebigere. Mu mateeka ga Uganda omuntu bakkiriza oba bw'osiŋŋaanibwa n'ekibbe oba mubbi. Njagala kuyita wano okwebuuza minisita w'ebyensimbi Abangereza temumumanyi. Mpita wano okumubategeeza nti ye Matia Kashaija nakati ye minisita w'ebyensimbi. Omumyuka we owa Matia Kashaija yabba amabaati Lugoloobi yakwatibwa. Wano gavumenti ya Uganda yali yamukwata. Abantu baali badde n'abakulu oba mukaaga. President akulembera mu cabinet. Njagala osembe n'ekyo ngende ku nsonga. Omumyuka wa president Ssaabaminisita minisita w'ebyensimbi munnange nno ne minisita ow'ebyokwerinda omubeezi Abosi yabba amabaati kati Bungereza abantu abo mubatukwatireko waffe tulina buyinza osobola kubafuna. At Nuru Concepts, again, greetings, comrades. When we're together, how many jobs has he created for the last few years? Simani kwa agamba. Kale. Agamba Museveni. Aho wenyini wetukenda kwa tutandikira. Tutandike ku mirimu egiri mu ggwanga Uganda. President Museveni nno ayina n'oyatuuse n'agamba nti ye nalabe nga ye omuntu yejje mu kifaananyi ky'okuba nti si yalemeseza bannayuganda okuba n'emirimu. Ye emirimu agikuliyetinga naye baateekawo be bagiremesa. Agamba ekitwala bakadaama ebweru kiki ku mirimu egiri wano mu ggwanga Uganda. Awo njagala tubeera tukubaganya ebirowoozo olunaku olwaleero emirimu mu ggwanga mwegiri. Nzikiriza mpita bamutaginga abeereko mubuulire ensonga ebatwala ebweru. Kale bannayuganda emirimu bagirekawo wano ne bagenda ebweru. Bannayuganda banafunga President Museveni bwagamba. Awo wenjaga tutandike olunaku olwaleero. Weewaawo modota neyanziza era neyanzeege okuddamu okumpa omukisa guno nga tugenda ku nsonga ey'emirimu. Nzikiriza mbeeka akantu katono nnyo kempumbabumba ku statements Wanatwaha zayogedde katono nnyo seconds nga 2. Wanatwaha alina ensonga gyayogedde nnyingi era emabegako waliwo sanctions World Bank yateeka ku Uganda ng'ensi. Ozijjukira ezo naye era twavaayo ffe ne twemulugunya ku sanctions wadde twaziwelcaminga naye twavaayo ne tuzemulugunyako nga tugamba nti Bungereza teteekeddwa kuteeka ban ku Uganda ng'ensi kubanga lwa bisiyaga kubanga kolo yagiteekawo nti bisiyaga otegeera naye nga tugigamba nti waliwo n'abaana baffe abali mu makomera mu General Court Marshal Olivia Lutaya Bamachete Yasin n'abalala basibibwa bwereere. Abantu battibwa ennaku z'omwezi nga 19 Novemba 18-19 naye Bungereza teyavaayo ne World Bank teyakola ki. So ebintu ebyo natubitunulira naye nga bannayuganda ku sanctions zino ekyamazima njagala okutegeeza Twaha ne mwanyi nazo ono Commander Martha Commander mugambe nti Commander Peshe sanctions tezinaggwayo. Okyasobola okulaba wiiki ejjanga era Parliament ya Bungereza ezemu nejjayo Ssaabaminisita n'omumyuka n'omulala. So twongere okudimandinga nga bannayuganda nga tuyita ku platforms ez'enjawulo nabo bonna era ono bwe twakyakoze kirungi nnyo okuhayaletinga abantu abo katudde ku mirimu. Njagala okutegeeza bannayuganda ne bavubuka bannange abali mu Uganda muno n'abo abali wabweru w'amayanja abagenda okunoonya riziki mu Lusiraamu tugiyita riziki nti General Museveni ne gavumenti ye ne mutabani we n'abantu be NRM n'abantu bonna bolaba kati ennaku zino bali so disconnected to the reality. Omuzungu agamba they are so complacent.
era bwe nkugamba nti General Museveni ali disconnected to reality omuntu ali awo asobola okukitegeera kankirambuulemukko bwe nti General Museveni alina okumanya era omuntu akubuuzizaawo okomenta awo n'akubuuza nti bukyanga ajja mu gavumenti eno yakakuleetingawo emirimu emeka omuntu yandisinze okuba nga yagaba emirimu emingi ndowooza yandibadde gavumenti tuli fenna gavumenti n'ebitongole byayo n'ebiki byonna byonna miliyoni nga 3 ez'emirimu zesobola okugaba okiwulira then informal sector n'eryoka ejja bano abakola amakampuni amasomero n'ebirala naye njagala kutegeeza Mwami Museveni wabanga ebitongole bye ne gavumenti ebisobola okuwa abantu emitwalo miliyoni 3 emirimu abantu abalala baddewa moreover nga ne population gye tulina gye tulaninga y'abavubuka ffe abeetaaga okukola n'emirimu ekyokubiri bagenda ne beekwasira General Museveni omulaba nga agamba nti amakolero bagataddewo naye n'amakolero ago njagala nkubulire nti mu kkolero eriri wano mu Uganda kizibu nnyo okusangayo omuntu ali serious anoonya enkulaakulana mu bulamu bwegakoleramu njagala nnyimiire wano ku Fik Media nkutegeeze naawe otegere ne munnauganda ali ategere nti amakolero agali mu Uganda muno naddala ag'abayindi ag'aba investors abali local ne foreign abantu babasasula ennusu ezitali waggulu wa 6 gye emirimu gino Museveni gyatonzeewo gyagamba nti mwegiri mu Uganda 6 13 14 nyina live exam nsano jogera wano kuba nkyimiira nako nali mbaddeyoko nga nkola wano ku Reham genda yo olabe ku Reham naye olwokuba kampani ye bantu basasula 13 14 awo olunaku oba buli ssaawa on a daily basis bakola no they work even okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 12 naafuna 10 kwe bali okubatubuulire kampuni endala ngimanyi yo ya local investor bagiyita Sesako nayo nagikolera mu kampuni zoko ziveeko anti kakati twagala abantu kakati njagala okutegeeza nti General Museveni byayogera nti n'emirimu egyo emitono eyo gyagala nti factory zizze abachina bazizimbye enkola n'enkozesa y'abantu n'abantu baffe bakola kye bakolera amaanyi gaabwe kye balina ofuna 10,000 4,000 ne chapati emu bweti n'ekikopo kya chai ku makya nzikiriza mu tuvolaba nti banyinaffe abakyala bano bapeshe era neewuunya omukyala peshe ono wabanga akyasobola okwimira mu kamera n'ayogerera gavumenti ya Mwai Museveni bannaffe sagala mukanga mubuuli njagala just okumutegeeza nti bakyala banne balizootinga okuva mu mirimu egyo ne bagamba katugende mu Bwakadaama kuba mu Bwakadaama mu kiyungu point of information mu Bwakadaama yavaayo n'asobola ogenda n'akola omulimu ogumu $9,000 omwezi unfortunately gavumenti eno yennyini ate nevaayo nekulaga nti ekalubiriza ne Kadaama oyo ogenda ebweru omanyi struggle ezibeerawo abaana nga bafuna passport wali omanyi nti gavumenti tesobola na kuprotectinga bayirato agreements eziri wakati wansi Uganda n'ensi abaana bano gye bagenda abaana ne beesanga nga bagenze eri mu kubonaabona na kutundibwa kyova olaba wano e Kampala basazeewo barizootinge okwetunda omulimu kati omukulu ogukola Uganda wano kwetunda kubanga omwana asobola okwetunda olunaku n'afuna emitwalo egi abasajja 10 beetundira 10,000 ezezi General Museveni n'avaayo n'agamba nti wano waliwo emirimu otegedde kakati ebyo byonna kale tubive ku ebyo kati tudde kwaba abakozesa bo bano abaana yadde bafuna layisi naye mu embeera mwe bakolera yo ntuufu ddala omuntu omulamu gy'alina okukolamu ekisooka tusookere ku budde abazungu bakolera ku time rate system nti omuntu akola hours wane waffe tukolera ku load bakiyita kyokola ekinene load gyokoze ekinene kyebakusasula obuzito bw'omulimu bwe bali nnyo zesente zokola a case in point bw'ogenda mu makampuni agamu oganya okugogerako omwana ateekeddwa okupakinga box za ekika kya soda oba ekika kya energy drink kimu box 45 asobole okufuna ezo 4,000 era webuziba nga tonazimaliriza ezo sente tozifuna box 45 box egenda mpisa 24 egenda mpisa oba 12 oba 24 katugenze naye ng'olina okupakinga box ezo 45 n'omusobyo okusobola okufuna ezo 4,000 ze bakola ki kati gwe omunafu atasobola kikola mu budde kitegeeza you will have to work overtime almost essaawa mu endala okulanga ofuna sente ezo abaana bali mu kibuga muno
bakolera 3,000 batambuza emmere tuli fenna 13 14 15 batambuza mmere mu kibuga bakola bwe bati buli sowaani bagimuwako 10,000 ani akusesa mu hoteri yani se mukama wange sina so naye ffe tubeera ku ground ffe tuli bamufuna mpola kakati nyala okutegeeza ebyo nabyo nanga biri awo General Museveni kyakola ekisembayo ekinafuyiza ddala kyekisembayo ekyo ekinafuyiza ddala omukozi owa wano mu Uganda kwe kugaana okuteeka etteeka erya minimum wage okuliteekako omukono erya ssente salira awe tujja tujja kutuuka bw'otunulira ebyo ebintu n'ogamba nti kale statistically batuwulira NRM General Museveni ne gavumenti emyaka 4 batonzeewo emirimu emeka wengenda kangende ku muna PLU olwabuuza the inflation is up to the roof but no one is talking about it awo tujja kujjawo emirimu tegiri mu muganga ensonga y'emirimu naye nga sinagigendako waliwo bapanalisiti bannange bye boogedde ng'ate saagala tulina omukisa okubuzaabuza abannayuganda njagala okutegeeza nga babuzaabuza abannayuganda bye njagala osiimuulawo Kwame ono OFDC mukulu ansinga ku myaka naye njagala omutegeeza ssebo totandika bw'oba oyogera ng'olina by'oyagala point yo ate todimiininga nnyo bantu bakoze kubateeka mu katembawo nkuwulidde oyogera ku General Muhoozi ng'omumalamu ekitiibwa omutyobola omudimiininga General Muhoozi tulabye ebintu byakoze mu bbanga ettono nnyo olw'okuba ayagala eggwanga lye Namboole bagizimbye ye abadde ono yennyini owa Nuupu azze wano ng'abadde agiyamba amagye SFC enguudo pashale zatandikibwako tulabye mu bbanga ettono enguudo ezikoleddwa amalwaliro ebizimbe SFC Engineering Brigade eri mu kuzimba so bwetuba twogera ate tetulimbalimba nnyo bino ebintu birabibwa biri ku rekodi amagye bagenda okuzimba ekisaawe eky'Enamboole nga General Muhoozi yagakulembera amagye Of course akyali mu military is a serving military officer ate nga abantu abanawulira ogamba nti amagye gazimbye Namboole amagye gaddaabiriza Namboole oba kuzimba oba kuddaabiriza kyonna kyekiri gakoze renovation ne gaddaabiriza yes so tulimbulula obulimba temwogera butwa tujja ogamba ye ng'omuntu ngani akola ngani because SFC is not a special presidential advisor on special operations yomanyi kyekitegeeza akola ki mwanyinaze mutangaze ne bannayuganda kale tuva ku mulamwa actually kanjogere obudde bwamwe mujja beera nabo kuba oyogedde n'ensirika n'enkuwa ekitiibwa muli bakulu kunze twandibadde tukubadisa era wagenza okubayoze mubakulu no kituufu komando n'obusobolamu otya emyaka ndi mukulu nange naye bansingako nekirala nabadde nina akabuuzo ka sipiika akabuuzo ka sipiika ajja kaddamu nga sinnakeerabira ekibuuzo tetugenda kikkiriza kabadde ku sanctions ajja kukiddamu ekibuuzo tetugenda kikkiriza kireke sooka ogende ku nsonga yaffe ensonga ya Labour n'emirimu nze lwakuba bannange bano omanyi abantu ba opposition bo bakwata kimu nga mmandwa Museveni government n'ensobi ezikolebwa abantu oba individual oba abantu abalala bazibuusa amaaso kuba bo bakwata kimu Museveni dictatorship na government nze nja kwawukanako ku bannange njagala njogere ku nsonga ya Labour nga nze bwe mba nteesa ntera okuwa ne solutions wensingirako ku bantu abalala so singa ono weemulugunyiza bafuna 3,000 so what ani gw'olobinza oba gw'ogambye kyeki bakikolebwa okutereeza yes bafuna 3,000 nga batunda eswani y'emmere so kikwata kwani oteesezza olesaawo so ngenda kutematemamu ngenda kusooka ntandike ne gavumenti tukkirize tugaane gavumenti eyinawo egezezzaako okutondawo emirimu yadde nga tebiteredde not everything is 100% perfect naye ng'egezezzaako example eriwo katikati ba assistant RDC ne ba RCC over 3,000 something workers Museveni be batonzeewo okuwa egyo mirimu bannayuganda be bali mu kugifuna
ab'enjawulo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. So tebigenze bulungi naye tukkirize tugaane gavumenti egezezzaawo okukola ki naye yadde egezezzaako tugamba wakyaliwo unemployment gap eyo eyongere okuteekawo embeera ezireetera abannayuganda okweyagalira mu nsi yaabwe kuba batugezezzaako nnyo tugamba tusome era njogera kwebaza abazadde bafubye nnyo okusomesa abaana naye abaana ne bwe tumala okusoma amazima abaana tubonaabona nnyo okufuna ki luli batugambanga sciences musome sciences mu arts tetuli mirimu abantu ne beeyiwa mu sciences nga bamanyi yeewali ki future naye kati ate essaawa zino nabo bakola ki amazima emirimu jjo mitono sijja gamba nti tewali weegiri naye ate egiriwo mitono nnyo okusinziira ku population eri mu ggwanga. Kakuuze komanda oli mu Uganda? Ndi mu Uganda sebu. Naku zinabeera Kenya. Uganda jemisana. So government njirikaawo bwe nnaayogera njogere ku ba investors we bajja mu ggwanga lyaffe babawa emmotoka ne babawa abakuumi ne babawa capital ne babawa buli kimu ekyetaagisa bo okubaleetera embeera eri mu ggwanga basobole okutandikawo ki naye wano wengirira palamenti yaffe abakulembeze baffe the policy makers bataddewo nteekateeka ki ba investors bano we bajja babateekako amateeka n'obukwakulizo nti yadde mutandisewo bizinesi zammwe naye omunayuganda munnansi wa wano yaba afeera priority ekola ki esooka investor aba akoze kampuni katulabe nga manager munayuganda director munayuganda abanayuganda basoosootebwe bw'ogenda e Saudi Arabia oba Dubai bw'otuukawo ng'oli investor era okwaniriza bulungi weebali kujja naye bagambirawo bannansi be balina okusooka okukola ki era bizinesi yo gavumenti eba yegiyinamu nnyo n'amaanyi okusinga naye nga bateekawo ekyo nti bannansi basobole okubeera priority. So bapolice makers baffe palamenti yaffe abakulembeze betuwaayo mba naye mutunule mu nsonga ezo bwe naatunuulira abanayuganda nabo the citizens nabo mbatunuulire individually. President Museveni oba osanga kye yayogedde awo nakyo we kyajjidde kuffe attitude gye tuyina abanayuganda mbi nnyo naddala abavubuka tetwagala kukola omulembe guno ne bano babanjulira amazima tukyogere abanayuganda tunyooma emirimu kino nkyogera ku kamera nga sitya namu abanayuganda tunyooma emirimu kamalirize ngenda kwongera obudde jimpa information bannayuganda nsaba okubategeeza mu nsi yonna mu East Africa ne mu Africa ne mu nsi yonna okutwaliza awamu abannayuganda be bantu abakyasinze okubeera abakozi abakola ennyo abakola obudde obuwanvu nga bafuna kitono. Kankutegeeze mwannyinaze ne bannayuganda wano mu Uganda omuntu azuuka ku makya ssaawa 11 n'agenda ku mulimu gy'akolera oba gy'alina okukolera n'avaayo ekiro ssaawa 6 n'akomawo ewaka nga bamuwadde 4,000. So mpita wano okutegeeza bannayuganda mu nsi yonna Uganda yerimu bannayuganda nga bakozi nga tutunulidde bavubuka oba bakadde naye ekizibu ekiri wano mu Uganda nti omuntu gy'akoma okukola ennyo ate gy'akoma okunyigirizibwa n'atafuna ekyo kyagwanye kufuna abatalina kye bakola ng'abaweereza ba gavumenti ate ne banyagulula omusimbi omungi n'okubawa omusaala omungi abali mu bitongole bya gavumenti. Sebolekera obuzaabuza abantu totulimba nti mu nsi yonna abanayuganda ne weebe Africa eno oyagala kuŋŋamba tusinga abanakenya okukola mulekerawo okulimba mujjenga ne facts sebo. Nze nga nzeze ku pointi yange mbadde nkyali ku attitude y'abanayuganda etulimu nnyo abavubuka ennyo generation eno tunyooma nnyo emirimu baleeta house girl ewaka babayamba ne babateerawo minimum wage ne babagamba emitwalo 15 kuba abamu baali 15 eryaba house girl etteeka eryo lyayitako emabega yayita temukozesa abakozi mubuuze abakazi bammwe ewaka mubuuze abakazi bammwe ewaka sente ze basasula abakozi house girl ajja ewaka amanyizi z'okukola ndi munnamateeka
kibeere straight genda maaso gambo olina bomanyi abakozesa basasule 10 naye ba MP baffe mada zatumuleke eddakiika bakireetako bwe baba tebakiisa then bakikoleko naye nga bakireetako nga tulaba usigalo balinyisibwa omusaala eyakavaako yali asaba gavumenti era nga alese ebbago mu palamenti liyisibwe naye aba NRM bayogere yani baligaana so byenjogera sirimba balireeta ate nga lyandibadde ddungi so togamba teryaliwo lyayita yadde lyasindinaye attitude house galo gyakuwanga atazze nayagala ate akitegedde yazze kukola naye ate nayagala abeere ngaomwana weeka omugamba gundi kola kino nti nze simanyaki ayagala bbanga boosi ewaka abaana bangi tubalabye bagenze mu government skilling ziki zonna babawadde ebyalaani bafuuse bamakanika bakanika amasanyalaze naye ate munnaye we bavaayo oli nagamba nze ekyalaani kiikyo bakimpa oba oyagala kitwale nakisuula eri ne weebuuza why did they go there and waste time opportunity eyo bandigiwadde omwana omulala ye alina attitude entuufu asobola okukola ki era njagala kubaawo okutegeeza principal w'abantu bano yayimba n'oluyimba n'abagamba nti kuba yakirabanga kizibu nti teriiyo mulimu ki bw'oba okolakola naye manya teriiyo ki akakatono koolina kasobola okufuula ki so abannayuganda tukyuse attitude yaffe ate naffe yadde nga tukandakanda gavumenti eteekewo emirimu naye naffe opportunity we bagireeta tugiwelukaminga tugira tukole ekyo tunaafuna ekirungi mu maaso Kyala peshe azirikiza onalipo Kyagulanyi kyeyagamba nti ennyimba ze baziwulira wadde babeera munda mu nzigi nzikiriza kansoke empumulemu katono abali ku Nefik Media. Nawe kiraba bulanga so muwozi omulanga kuzaalibwa Museveni mwana bamubalira ebibi bya muzadde we gwe naawe kubalira ebyabazadde bo kubanga yeyagaana kale onayemukweze kangende wa speaker osanga ye anaasobola otulambulira ensonga y'emirimu musajja munnamateeka naye andiddanye mukoma wange okukomawo nate natidde nnyo nga komanda pesha ono agamba nti yazze kulimbalimba bannayuganda naye yamaze nakitereeza so simanyi oba yadde akigenderedde oba kyasimattuse busimattuse nga kigendererwa kya ku mutima naye mwami Museveni tayagala nako bannayuganda kukola mwami Museveni tayagala nako okufuga muntu alinamu kasente wewegendereza policies engeri zitambulamu era kino azze akikola kuvya ddala mu ntandiko yakitandika nga atunda agandibadde amakampani oba ezandibadde bizinensi za Uganda mwali Uganda Airlines ebiseera ebyo omwali UTC Uganda Telecom yenjogera ekimenya ki Umeme Coffee Marketing Board bingi zisukka ndowooza mu 10 Coffee Marketing Board sijogedde ni Mwami Museveni yagitunga naye aba njogedde nti lwakuba yavaawo engambye bingi era bingi ku byo anti kati mwe mutyo byogera naye bingi ku byo Mwami Fiiki babitunda ku ssente nange ze nandibadde nsobola ebiseera byo nga nkyali mu ssomero waliwo bingi babitunze simana nusu bisatu nawulira gye buvuddeko waliwo nekkomera mu Kalamojja lye batunda ettaka lyalyo naye nga buli ttaka balitunda 15,000 eza Uganda mu biro bino si mabega ika kakati tebereza Mwami Fiiki okujjako ng'omuntu abadde alalusa omutwe gwe otunda ika 15,000 so ebyo byonna byonna bitulaga nti Mwami Museveni tayagala nako munnansi kukola njaga okutegeeza bwana Fiiki nga tuli wano tuli mu biro leero nga munnansi abonaabona newankubadde olunaku baluyita lw'abakozi olunaku luno lwateekebwawo nga omulamwa gwalwo omukulu abakozi okuvaayo okujaguza ebirungi bye batuuseeko kyokka ate n'okubanja eddembe lyabwe ng'abakozi abo abatali bulungi abo abanyigirizibwa gye bava okulaba nga gavumenti evaayo ne respondi nga n'abo abakozesa bavaayo ne balaba nga batereeza baba basobye naye ononjulira leero mwana Fiiki olimu n'amawulire omutendeke wandibadde gwe ali ku mpewo ez'amaanyi ez'eggwanga newankubadde nono y'amaanyi naye UBC gwe wandibadde ogikulira singa tubadde nga tugoberera amateeka buki bulambulukufu nga abantu emirimu bagigaba ku merit naye oli eno gy'oba challengingira ojja kusanga bali abo bakulembera bano bakomanda peshe kubanga bo bamanyi okukola ki okuwolereza bano abaana boolaba bandibadde mukyala wuno akyali muto mulungi mugezi naye bamutisse ogugu ery'okunnyonnyola ebintu ebitannyonnyolekeka kubanga emirimu tewali kati alina kujja alimbe bannansi nga wakugambye abagamba awolereze ebituufu n'ebikyamu asobole okufuna akasente
njagala bwana Fiki tuleme kwerabira tituli mu nsi nga tujaguza olunaku lw'abakozi naye abasuubuzi bakamala kwekalakasa abo bakozi abasomese makerere banga tinaweza na myezi ndowooza ena beekalakasa n'abasomesa primary beekalakasa abasawo bwana Fiki oli munnamawulire singa osobola okuzza obutambi emabega abasawo nabo teginawera myezi mingi nga beekalakasa munaye batuuka n'okufukamira nga basaba ebyo bye balina okufuna mu mateeka abatakisi kugamba buli omu waali anyigirizibwa ntera okukiwanga ekyokulabirako nembuuza nti mu Uganda tulinayo omukozi nga ddala mukozi ng'afuna ekyagwanidde taliiyo twogera ku mpulidona agamba kyagwanidde mu bunene oba mu butono omanyi bya mirundi ebiri bwana Fiki kyagwanidde munansi akola kati gwe oyagala kundaga bali ababbi ababba amabaati abo babba bubbi oyagala okundaga abana abanyokola ssente y'omuwi w'omusolo ababba ngamba omukozi ali wansi bwana Fiki nga wookera ku makya n'ogenda n'okola kakasa obulumi obwo obumanyi naye kyannaku mwami Museveni okuvayo n'agamba nti akulyetinze emirimu yes ayinza obba omutuufu nga komanda Peshe bw'agambye tibakulyetinze ba RCC RDC newesanga ng'omuntu avuddeyo bamuwadde omulimu tubalina abafunye emirimu mu gavumenti ya Museveni era nga basanyufu ono omwami yakunama eraga ensama tafaali tewamulaba bamulonda assistant RCC sima RDC full figure asiba we mule gwanga tewamulaba oyo naye ayina omulimu mwami Museveni yagumuwa full figure presidential advisor oberawa and si presidential advisor zenna basoma ebateeka anti nze nkugamba bibatwa yaliko ku list era ne babitugamba komanda Peshe si ona kugambye ono NRM wakanya akyali mu nyumba amazima ku listi y'omwaka munene yafuluma teyaliko kale abo yeeyita presidential advisor n'abalala we bati bubakoze eki bafunye njagala nnyo nkufuneko solution kakati sijja kuwa solution nga sitose kugamba bizibu bye tulina ku bakozi mbadde nkugamba njagala ngenda nakuwa neeno olaba oba olina nawe engeri gy'okigenda mbadde nkugamba nti mu nsi nga munnansi ateekebwa wansi ku mugwira tosobola kuŋŋamba tulina abakozi nga leero investor wajja awabweru bamuwa ettaka ne tumuwa capital ne tumuwa obukozi zi tax holidays ne tubawa amasannyalaze ku bwereere kyokka najja n'akozesa munnansi ku 13,200 ono abigambye na kampani gye mmanyeemu si oyo gye yayogedde honorable Kwiza na kampani gye mmanyeemu wane Kawempe omukozi bw'akeerawo ku makya ekola mwenge guno ogw'obusaketi basooka ne baba buli omu obusaketi bumeka bubiri tebakozesa aliko asokeye simanyi uliriza bulungi ndi mukunyonyola kyemmanyi nze kunyonyodde kyemmanyi soda basoka basimba bwana Fiki kunyonyodde kyemmanyi bali baba bagwanjawulo ekikubaweesa nange siyinza kikunyonyola naye baba bubiri era oba tosobola kunywa mwenge tokolayo bwe bamala nga owunyuka ne bakusasula 10,000 mmeka 5 naye emirimu gye bakolayo tukutwale bwana Fiki toddayo mbaye njala kukugamba nti eggwanga lyonna eritalina kye bayita minimum eggwanga lyonna litalina kye bayita minimum wage oba omusaala ogutandikirwako tosobola kujja n'oyogera nti tulina embeera z'abakozi kubanga olunaku lw'abakozi si lwa gavumenti newankwadde gavumenti oluteekamu ssente lwaffe bawanayinki abakeera ku makya ogenda okunoonya akawogo katosobola kuvayo n'ogamba nti tulina olunaku lw'abakozi era tulujaguze gavumenti oluteekemu ssente nga tewali minimum wage nga tewali policies ziyamba abakozi kubeera gwe tumanyi bakozi bameka abali mu bikampani nga bafiirayo tebalina protective gears n'abo abatono betulina be bagamba bano commander patient government badde emirimu bangi ku bo si bakozi babbi bubbi kubanga tebaliyo okukolera eggwanga naye njagala nze bwana Fiki okubemu akafaananyi ku bavubuka bano boolaba nga bwe tuli the commander patient agambye muto ye yandibadde ayibera mu nursery school twandibadde amaanyi ge tulina mu buvubuka n'amagezi ge tulina nga tugatadde ku bintu okuproducinga ebintu ebirabibwako teggwanga likola kino na kino oba kale tulime emmwanyi naye gavumenti buli kyetukola ekivaayo ekirimuse munnansi kyebinikako emisolo kyetattanya yo eyagala kutulaba nga tuli baavu era bwe tulaba wano nga tutudde nga tuli mu kwogera ku byabufuzi mu kifo ky'okukola munnaye bo basanyuka bano bakomanda Peshe boolaba ye ali ku mulimu era ajja kugamba bangi ku bo mikwano gyaffe era batunyumiza bino binaganze munnaye olaba ndi wano naye ndiyo lwakino era wembala kano ne kano ne kakuki ne kano kati oyinza kwogera ku bakozi na kujaguza lunaku lw'abakozi ekyamazima ng'ebintu bitambula bulungi ng'olina ne banno b'omanyi nti ye jasi ekimusasuza kujja kulimba nsi nti ekimusasuza kujja kwogera bigambo oba oli awo ebitatuukiridde naye nga gwe mulimu gwe
bwana Fiki nnumwa nnyo bwe ndaba abavubuka komanda pesha agaye emirimu mingi avubuka tetwagala kukola nze nno omuvubuka gwe mmanye nabwerwawo bamuyita Jovan atunga masuuti ngaago gwoyambadde n'okusinga oyo atunga oyinza okugamba byavudde Bungereza ne Jovan akeera ku mulimu ssaawa 12 nga yatuuse dda avaawo 6 ali awo ku Naluumi avaawo 6 ogw'ekiro bw'ongamba nti ayagala kukola mpulira nga kale oba byogera tubitegeera era singa komanda pesha abadde abeera mu Uganda yandizeeko nabweru ne mulagala tetuganye waliwo abaagala okukola naye waliwo n'abataagala kukola nze mbadde njogera eri abataagala kukola so tokinteekako nti kuba waliyo abaagala okukola naye abataagala kukola be mbadde ngamba bakyuse mu attitude yaabwe bwana Fiki abataagala kukola era oba oliawo bangi kubona abamanyi babba amabaati n'okukola birala naye solution eri mu Uganda emyaka 4 tugezezzaako okugumiikiriza tewali kikola kikyuka solution mu Uganda gyalina eri emu bw'aba ayagala oba oliawo okubaako obulungi mu ggwanga lye kujjawo aleeta bikyamu kubanga aleeta ebikyamu yatuleetera bano bakomanda pesha abaana betwandi balitula nabo ne tugamba nti eggwanga tulitaddewa nga babuzaabuza kale n'olwekyo nze njagala okusaba bannansi naddala abavubuka mwenyigire nnyo mu byensi yammwe temukkiriza kulimbibwa bano abasasulwa okujja okubagamba ebitali bituufu ensonga y'ensi yo eba tekukwatako gwe mugwagwasembayo kubanga buli woosirika ababi oyongera bba bamwaganya kulimba ggwanga na kutufuga bubi era y'ensonga etutuusizza wano neyanziza honorable nsaba mpunzike naawe n'ensonga ensonga y'emirimu ndowooza bw'omu ku basajja bensobola okugamba nti muli basajja bakozi basajja abamu abaganyuddwa mu gavumenti eno mu mirimu kikimenyewo nze mbonaabonedde nnyo mu gavumenti eno ku magezi gennyina n'amaanyi genteekamu senga sikyalomba ntegedde muganda wange naye okunyigirizibwa okwaleetebwa gavumenti eno okuviira ddala ku bajjajjaffe ne bakitaffe gavumenti eno bwe yali ejja mu buyinza yatandikira mu kutta abantu nakunyagulula bakitaffe na bajjajjaffe era nze neewuunya nnyo bannayuganda abakyalaajanya General Museveni okubafunira emirimu twebuuze nti General Museveni akkiririza mu bantu okukola General Museveni n'abamulya mu ngalo tebakkiririza mu muntu kukola kinajjukirwa omwaka oguwedde bwali beebuti nga tuli wano nga tukungubagira eyali minisita omubeezi ow'abakozi ng'ate yalina obuvunaanyizibwa okumukuuma nga yamugjeewo olw'obutali bwenkanya obuleetebwa bo ku bakozi olwaleero abakulembera ebitongole ne institutioni za gavumenti bafuna obuwanana bwa ssente mu bitongole eby'enjawulo ate abalala bafuna busuluuju naye abafuna obuwanana baana nabako nabaŋŋanda aba General Museveni naye twebuuze nti General Museveni ye yali akozesebwako General Museveni tumulaba nnyo nga bamukubye ebifaananyi ng'atulaga ali mu kiraala alunda gy'abeera eyo ziba nte za mulala ziba zize ekibuuzo ekyo kiyinza okukaluubirira abantu ente ezo z'abeeramu ng'atulaga nti alunda gwe twaliisa omulimu babeera bamukozesa oba aba yeekozesa gweobadde okimanyi nti n'abalunda ente za General Museveni ba SFC ng'omusala gwe bafuna gwaffe ababi b'omusolo basasulwa ng'aba UPDF oba ng'aba SFC okulunda ente za General Museveni ekyalo kyenjagala okulaga be babbako ente zaamu z'omusajja ebyo sigwe byogedde ebyo si byenjagala okulaga bannayuganda njagala okutegeeza ekintu kino nti General Museveni be yali afuna obuyinza yayita mu kutta bantu nakubba bintu bya bannayuganda tukyali ku mirimu kyenkulaga ye olw'okuba yali ayise mu kubba eby'obugagga bya bannayuganda n'obugagga bw'ensi tamanyi nti waliyo omuntu ali mu nnaku asula enjala era y'ensonga lwaki wano mu Uganda w'osanga munnansi ng'asibwa ng'akwatibwa aido ng'akubibwa omusigansimbi atalina nsimbi ng'osanga omuntu nti azze kukola najja ku makya ssaawa 12 n'asimba layini mpaka ssaawa 4 ez'okumakya ne bafunika nga bamugamba genda
eyayingidde ne bamuwa 10,000 naye nga ne gyayingidde okukola ate bizinensi ya mwami Museveni oba ya President Museveni ne mutabani we ne muganda we Sale. Kati betubeera nga embeera betobeeri nga buli kitongole ekiri wano alina osalawo ye General Museveni kankuwa ekyokulabirako abasuubuzi babadde beekalakaasa naye nga ate gobeekalakaasiza ye yabassaako omusolo ate era nga gye balina okulaga bafukamire. Kati ye mwami Museveni yafuuka omugabe mu ggwanga lyaffe gwanyigirizibwa gy'olina okugenda ofukamire yeefuula kakatonda akatono akalina okusalawo buli kimu yasalawo gaggawale oba oyafuwale. Kati eggwanga bw'olitunuulya nga omunnansi muddu taweebwa kitiibwa ng'omusigansimbi oba omugwira aweebwa ekitiibwa okusinga munnansi omanya muli mu matongo era muba mu matigga. Ekibuuzo ekirala kyenjagala okwebuuza betutunuulira abakozi abo abafunye omukisa ofuna emirimu basasulwa okusinziira ku maanyi ge bassaamu n'obudde. Ekyo nja kugamba nti nedda kubanga akulembera ekitongole eky'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe afuna obukadde 87 ng'ate teyasoma obukadde 87 abufuna mwezi tonnabalalawo ensi tonnabalaki gwe mu famire yaani gw'oyinayo afuna obukadde 87 omwezi naye nga tekigambibwa nti omukyalo oyo n'ebisaanyizo by'okufuuka omukulu w'ekitongole ekyo tabiina. Bw'otunuulya wa URA sente zaafuna bw'otunuulira akulembera ekitongole ekya Kampala City Council oba KCCA sente mmeka zaafuna ye mukyala Doris Chaka. Bw'otunuulira akulembera UNURA oliyogedde bamutulaki bw'otunuulya akulembera UNURA abantu abo bava ku kyalo kimu be bafuna sente empitirivu. Bw'otunuulya akulembera UPDF bava mu famire emu be bayongeza omusaala abaffe abapoliisi abasula mu buyumba obubi bafuna sente meka. Naye emirimu gy'otunuulidde nga sijja emirimu ffe gye twetaaga nnyo tunuulira njagala nagyo ngituukeko naye tutandikira ku gino eminene tutandikira ku minene okutuuka ku mitono. Kati njagala nkudde n'obudde nayo ndaabudde kanje ku mirimu gy'oyagala woteeri zonna eziri mu kibuga ne restaurant eziri mu kibuga zaabako n'abanganda bajje n'Omuseveni kandi babagirina babawa sente mmeka bakolamu kankuwe bannyinaffe abagenda ebweru bannyinaffe bagenda ebweru ne baganda baffe omuntu akulembera ebitongole ebyo ye mukoddomi wa General Museveni gwe bayita Lwaboogo naye abantu abatwalibwa ebweru babayisa mu kubatulugunya na babba be bamala obatwala ebweru ne basuula mu biyumba abafunye omukisa okukola ne babajjako omusolo omungi ennyo ne batabafaako contract kuzirondoola nampisa gye bayisibwa mu biyumba ne bamala ne babakudaalira. Kati ggwanga mu kiri otasataddeemu mirimu bannansi abasobodde okusoola obubaka ne bagenda ebweru okukola ne baleeta obuwanana bwa ssente baleeta wano biliyoni namba n'okusoba buli mwaka n'obulambuzi tebuzireeta naye tebateereddwawo kitongole kisobola gamba nti buli nsi tugeze nga Dubai erimu emmeezi eriko abantu 3 oba 5 abalondoola abantu baffe bannayuganda be bayisibwa Dubai be bayisibwa Turkey n'ensi endala naye nga ate bo bennyini be babajjamu obusente omuntu n'atunda ettaka n'asaba passport n'awaayo obukadde 5 mu kitongole kya Lwaboogo n'amutwala ebweru n'asuula n'amutunda ng'omuddu. Bannyinaffe bagiddwamu ebiwoowoolo ebibumba ensigo n'ebintu ebirala. Nze mu kitundu mwenva wano tewasobola kubeerawo mirimu nga tukyafugibwa General Museveni n'abamulya mu ngalo olw'ensonga General Museveni yakyogera lunye nti omugagga tafugika kati tasobola kukkiriza abantu kukola ye ayagala tubeere baavu. Nkugambye n'abakuuma enteeze ba SFC abasasula omusaala ate ffe gwe tuwaayo ng'omusolo. So lino eggwanga tuli bubi okutuusa nga twegasse ne twerwanako ne twetaasa ne tujjawo effuga bino ery'abafuzi b'amatwala abatukuvu paka wiiki ejja abali ku TikTok mujja tusonyiwa ebuuseeko naye nga puroguramu eneetera okuggwayo ne Hasani abadde ku byuma omunaaba muvunaana munoonye Hasani ngambire ddala nti abadde ku lukwe abali ku TikTok obutamanya bye mbagamba naye nga bana babaddeko omukozi ky'amannyo ddala ekyamazima comments ezimu oluusi
nemerero ne comments sobola okubeerawo paka wiiki ejja mukkirize programu eno ekome wano tujja komonda kujja kuba lwakutaano tubeereko live ate ku nnaku olw'omukaaga programu eno ebeerako ku YouTube era tujja bibaza mwenna abali mu nsi ez'enjawulo asobola okubeera nga mubeerako aye ne mulaba programu eno nze advocate obunkeeko omukama bankumire mbeere bulungi